abaalugera nti ekuba omunaku tekya esigala mu nviiri. Ekituufu kiri nti baalutuusa bw'oba otunuulira ebyatuuka ku Franklin Kisimire. Okimanyi nti ssente zonna obukadde 5 nazo bbulooka we ne banne baazimutwalako. Ogamba ababiri be wasanga ewaka baakugamba muweereze ssente amagini nnakawuka gadigiddemu, okomawo ewaka ng'ensimbi zonna mane aneya mye. Yabo kaakati kyenva ngamba omukyala nga bali bagenze enjala ng'ennuma. N'agamba siisi n'afumbye dda kankuleetera emmere. Ninfuluma emmere n'agiteekaawo wennyini. Ninfuluma niŋŋamba nimbuuza Kamulala eriwa yali afumbye emmere ayiyeemu ennyama ze twasula nga tuliddeko, yafumba akatogo n'aziyiwamu. Niŋŋamba kange noge wali ka Kamulale. Ninfuluma kati we nafuluma ozo omukazi naye nafuluma n'akwata eno nze nga ngenze wali. Ngenda kudda mugasiisi mpaayo ku bushera nga n'emmere sinnagikwata namu nga tanyiga. Siisi tanyiga kwe kuyingira nsena obusera. Era ojja kuyingirayo baketi y'obusera ng'eri mu kisenge kye yabufumba nga buli eyo. Ngeyakutuuka mu kisenge sirabayo muntu. Ate eno ewange yabadde tateera kujjayo eno gyensula. Nze nsula ekyemmanga ye ng'asula eno. Yakutunula siraba bbaaga ye. Kwe kufuluma nebuuza omukyala alazeewa. Kwe kutambulako namukwatira wali ng'ayambuka. Ninkuba mu Christine Nagasha gwe baamutega okumukyusa timing. Ogamba budda awaka nga naye atemye otyo. Ngalo nimugamba ate obadde ki? Siisi oli okola ki? N'atunula n'akyuka n'atunula n'aseka. Kati bwe yaseka n'ayagala okudduka. Ekkubo liri straight eno waliyo teri kkubo n'eno teri. Kujjako lino waliyo lino. Nimugamba sooka ojje. Kyenva ntambula nga musinkana munoneko. Era abagunda awo baaliwo abakyeyamaana awo. Waliwo abaana kuba wabadde luwummulanga. Abaana bakyaliwo n'omukyala. Kaakati waliwo omwami ono neighbor eno ng'asiba ente n'embuzi era emabega wali. Era yatulaba naye nga twayomba namugaa sooka ojje. Kwe kugamba jangu ne tuyingira. Tuba tutuuka wano nimusikako bbaaga. Ningamba kiki ky'okweka nga tangambako wadde ekigambo n'eki. Nimusikako bbaaga ningisumulula. Zino zi laptop baaga. Okusumulula ndaba ssente zenva kuleeta. Ndowooza akwatako akabandali kamu aka buno obucekete buno obucenji obw'ebbiri n'olukumi ke yakwatako. Ngenda nimubuuza zino ssente nga nzenze naakava kuzireeta ozijjeewa. Ninyongera ebintu nimbijjamu engoyi ze. Ngenda kusangamu ndabamu nniika yange n'ekifaananyi kyange. Nimubuuza ate ekifaananyi kyange okitwala wa? Nimugamba jangu eno. Nagasha yali adduse n'omugabo era bwe baamukwata ebyaddirira bye bino. Ssente endala ozitadde mu kiveera buli kimu kyonna naye nga lwaki onziba bw'otyo mukazi gwe? Lwaki onziba bw'otyo? Lwaki onziba n'okwata ssente z'abaana bange zonna n'ozikwata n'ozitwala? Lwaki wakikoze? Ku myaka gy'oyina omuntu gwe wajja ninkwalira ninkuwembejjamu buli kirungi kyonna ninkikuwa. Lwaki wanzibye? Nkubuuza lwaki wanzibye?
bino bigende ku TikTok mu bwangu. Toyinza kwesuba tuweesiba omubbi talina kubanga yeekweka. Lwaki wanzibye? Nenkukute ne ssente oli mu kutoloka oli mu kugenda oli mu kudduka otaddemu n'ekifaananyi kyange wabadde okitwalawa. Nagasha bwe bamukwatanga bbye ssente biki ebyaddirira? Awo we tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku Soul TV Omunyi.